ng'ogenda okwetegereza mu constituencies zino ze basazeemu Ramo eno eri mu Northern Uganda ng'oyita eno Atyaka ng'oyita eno Konakilaka ng'oyingira Ramo oba oli awo ye yandibadde constituency entuufu ey'okusalamu lwaki kubanga constituency eya Ramo lulinga ebadde eyitibwa Ramo East nga tena bakusalibwamu ebadde eyina sub counties 18 okitegedde kati enkadde yasigaza sub counties 12 empya nebeera ne sub counties 6 ekyo olabira ddala nga MP member parliament ava mu Ramo abadde amenyeka nnyo okitegedde neka kati take an example eno constituencies empya gye basazemu eyabuweekula ebadde erina sub counties 7 and imagine mu sub counties 7 temuli town council olaze bulungi temuli town council ebadde nsaba nziguse ensonga yange sama moderator nsaba mugwangu nnyo nti buweekula erina sub counties 7 basazemu Ramo erina sub counties 18 kati bw'obanga oli mu kusala mu sub constituencies oba sub counties constituencies oba counties ng'oyagala okuleeta service delivery salamu Ramo constituency because eina sub counties 18 service delivery ebeera ntono naye kati obalansinge naye kati buweekula ebadde na 7 kati yasigaza buweekula empya yasigaza Kitenga Kayebe ne Kalonga sub counties temuli town council enkadde nesigaza Madudu Butologo Kiruma ne Kiyuni temuli town council katogenda n'olaba nti waliwo omubaka oba waliwo minister mu government ya NRM eyalabye nga mutabani wagenda kumaliza university talina mulimu n'agamba kati omudidi gwa sente gwe nina kangukuwe obusajja bujoga NRM nsuubira nti be bali mu buyinza era be bagolomola eryato eggwanga lino njagala owo mukulu ono mumpera information okusinzira NRM kibiina kyekivamu omukulembeze w'eggwanga naye Uganda si NRM bazadde bamwe baganda bamwe bebateekawo NRM because NRM bantu nga mmwe kati gwe bw'ojja n'ogamba NRM government ya NRM ani government so neetaaga bannanga abatendeka abavubuka okuyingira politics temubatendeka yingira politics mubayigirize obeera abakulembeze ba politician boogera bantama basuubiza batatuukiriza ate tebabeera informed batya mutunira NRM ng'eggwanga gwe ensi yo bagita NRM ensi yange bagiyita Uganda naye ani yaleese ekiteeso ky'okusala mu kwanti ekirala Rafael Majez for your information for your information kati kantwala okusomesa sigenda kaya na because oli amwogezi kati nze ndi musomesa kati omusomesa tuwulire mu parliament mulimu ba MP mwalonda mulimu aba opposition mulimu abaki ngera mugendo balonda bewa bateesa ne bayisa bonna babeeramu oli aleeta biiru ekirungi tutunulidde ba MP b'NRM ba minister be baleeta biiru ne bagamba tugiteeseeko aba opposition tebaleetanga ku biiru kitya aba opposition mugenda bateese bateekewo amateeka terina omavayo biiru MP omugaso gwe MP kugenda kuteesa mu parliament kuyisa mateeka na kugoberera nsimbi za mu b'omusolo zitambula batya nakuddayo waabwe awulirize ebiteeso by'abantu akome babireeta mu parliament ne balimba abantu ndi ngenda bakolera enguudo ngenda bakola biki be baluta maguzi be bayingiriza abaana for your information nekirala kati baba wa sente badde weebuuze ku bano gamba ezo sente tuzionoona bamwe ba musolo badda ku social media kuwogana bannanga aba opposition muwogana ne mukoze kitini kati nganzira ku constituency buli constituency egenda beera ne MP omukyala bamuyita women MP fete tuvuddeyo oba w'NRM oba opposition naye ng'ekituufu so mukama wange ndoza olidde abasajja njagala kumuyambako yeeyise musomesa naye njagala student amuyambeko kakati district ebeera ne woman MP constituency tebeera na woman MP constituency ebeera na MP atwala constituency mu district mubeeramu woman MP batubeera nga tugenda kufuna ba woman MP njagadde musomeseemu awo 44 kitegeeza abakyala mbadde tebagira ki abakyala badde batya politics
ngabi abasajja anti kali waba atadde women MP kitegeeza abakyala bawadde plan naye one time singa eyere tuvuga tujja kufuna MP omuntu tujja kufuna president omukazi bwena sigala nga tuvuga tujja kufuna MP because ewadde abakazi chance yasoka nilito omulembe gwa 50-50 abasajja abatasoma abasajja abawogana abasajja abatamanyi kye boogera bakubanga banyaffe bakubanga baani nga banywa omwenge ne bajja ne bakumalira ku bammange ne kati genda okuba omukazi olabye kati nenyo ku nsonga eyo bwe tutunulira ku nsonga ya civilization ayogedde ku kyabakyalo okubanga baweereddwa omukisa mu gavumenti y'NRM nina eyampaka information nangamba nti Amini eyasooka okusoosowaza abakyala wano yasiimanga naawe abakyala amagombolo okugakulembera naye ate ekintu kino kivudde mu nsi ya America bwe tuyinza okukitunuulira kyogamba gavumenti yo yeesiba bwesibi ku bintu kubifuula byayo muli gundi anti kati ab'opposition batera kuganira ku Facebook social media mutunulira abakyala ab'obuvunanyizibwa olinawo omukyala w'obuvunanyizibwa alina yenna nga yeekoledde agira ki nga awagira people power nga akozemu kasente for the information yayigirizibwa afunye opportunity akoze eki nga awagira people power kansabe owa opposition yono omukulu asobole okuddamu ekibuuzo ekyo njagala ebintu bino byayogedde nze mbigoberera ayogedde ku bakyala ayogedde okubanga basoosowazibwa njagala omuddemu ng'osinza ku ekyo asembyeyo n'agamba nti oludda oluvuganya gavumenti mulabika ebintu mubikola nga bijungulule nti n'abakulembeze ab'ensa mulabika temubalina kuba bwagamba nti terina mukyala ate mulina abakyala naye nga tetukyayongerezakale tugambe NRM mbi gavumenti eddako yennungi tutunuulire Stella Nyanzi bamumanyi ngani Dr. Mulamba omweyambuze kuba akafaananyi nga MP mwamuwerere bwe nga walaba amabeere wagira kyawa akazindalo biki kati abalala modulator tunulira katoka tulizo soko tunulire abantu mbadde nsaba omwami oyo mbadde njagala omuddemu sinzira ku bigambo yabadde alowooza nti yeeyise musomesa nga ayingira wano naye njagala mmwemu kalekcha nedda tugende mu maaso bwe yabadde asooka okwogera yayogedde ku kigambo divide and rule n'agamba nti balese constituencies to divide and rule omanyi kye kitegeeza divide and rule kankyawaganya abasiraamu b'emmengo nkyawaganye n'abeeno babeere nga tebakwatagana nze mbakulembere bukulembeze ekyo kitegeeza yabadde agezaako okuleeta ensonga naye nga talina research kati njagala muwe research ekintu kyagezaako okwogera ekyabakyala well and good abakyala mbalabyeko abalungi nga bakola secretary general wa secretariat omukyala Patrick Lumumba omukyala w'amaanyi honorable Rose Namayanja treasurer wa NRM national omukyala mulungi Dr. Stella Nyanzi omukyala mulungi Nabila Naggayi Sempala omukyala mulungi abo bonna abakyala benjogerako abamu kati for the information honorable Rose Namayanja omujjukira bulungi wa Makerere University ngali mu UYD okitegedde lwakuba government ya NRM eteeseewo enateteekawo na ministry ekulembera kuteekawo lwaki nti bainvestinga obwavu mu ggwanga omukulu omuzeemu ndi mukumuddamu ndi mukumaliza bainvestinga obwavu mu ggwanga ne balaba omuntu omulungi nga nze Muhoozi Frank avudde na Kasike ne bagamba ono omwana ali mu opposition naye mulungi katuteekewo embeera y'obwavu family yabwe tugirumye obwavu ye tumukwate tumuwe $5,000,000 ave yadde mu NRM bwebanga ddala NRM erina democracy lwekitereka abakyala abalungi ekigambo ekyo kyoyogedde ekyokubanga gavumenti eteekawo obwavu waliwo enkola gavumenti zeetaddewo operation wele circulation kyogezaako oyagala kujungulula operation project sijungulula ne njagala kusomesa nti OWC gundi wayo yasookewa kubaira NADS yasooka kubeera NADS netunuulirwa nga terina kyekoze nga terina kyeyambye ensigo zeegaba bwe baproducinga miliyoni y'ensigo mu bantu bateekayo 1,000 ebirala byonna ne babiteeka ku mutwe tebibulawo ne bagamba ko tubikwasa amagye tetumanyi na kumanya gye biraga kubanga kakati essaawa y'olwaleero nze kyesinga okukkiriza kiri kimu nga ndi mu kufundikira ensonga y'omwami oyo wa NRM era ndi mu kwebuuza gundi gy'agenda okukulembera oba bagenda kufaanana batya kubanga talina information first of all talina information tagobera bintu bigenda mu ggwanga
ekyo kyakubiri. Ekyokusatu awagira NRM olw'okuba alina kyayagalayo. Talina kigendwa kiyamba abantu ba NRM abatono abayagala abalina ekigendero ekyokuyamba abantu abwe gye bakulembera be banate be bayita ba Labour MPs. Naye bano ba bano bayita ba yes. Tukirize tugane balina bigendererwa byabwe balina vision yabwe biyana mugumu naye enkula ya opposition tetugenda kukiriza eyo vision ya abiri mugumu kugenda mu mass omukulu omuwulidde awanda naye baterogamba ebibuuzo abakozi bana tukole bati bayawudde mu constituency obadde obeera Masaka obadde obeerawo obadde weesibye Kampala obikola biki bw'oba oyagaliza ekyalo kyo engeri gye bayawudde mu constituency dayo abo opposition beesibye mu kibuga mwagala kye Kampala temwagala kulaakulanya wammwe kyogamba nti bano oba bazaalibwa Kampala osanga bazaalibwa NRM egira mukyalo ewangula mukyalo lwaki because balabye omulamu omukyalo katugende tukulaakulanye gye bazaalibwa kyogamba oyagala kunkakasa oba oyagala kakasa mukulu ono nti opposition mukyalo teriyo ate tebagala gendayo batunda ttaka lya basikira ettaka mu bazadde baabwe ne batunda bagule boda sebo bajja boda tebazirigistaringa babagamba okwambala elementi tebajambala tebalina bitayo bawandiika bavuga buvuzi bafuna accident na mutomero olwokubavuga bubi ettaka ligenda ettaka lya kitaawe bebo babateeredde constituency mudde mu byalo byammwe mukulaakulanye wajja e Kampala muwozi toyagala va Kampala oli eri okuba campaign nakasege n'osiiba Kampala oli ku Facebook opostinga oweekasubi yakulayikinga lowooza abantu banjagala